oh my God, oh my God. It is all about the book. It's all of it. Kuno nsaba, kubelenga mwakako, atokuja, kubelenga kwa mkono kwa era saba, kona bakweli jako. Nkuletedde byonna ebyabadde mu Tuli bulala concert era nga Ashira Gashumba avuddeyo kyaddaaki n'ayogerako ku katambi obutambi obubiri obuli mu kutambula ku social media era nga naye mulese masa omuyina naye nga njagala okujjukiza WG agwe mukutu kwe tuli yonna gy'osinzira okubanga otulaba Hands Pro Live gemanya gange nateera atusazeewo okubanga atujja bwe tuti tukuwe ebyo ebiri okugezaako okubanga kutambula mawulire agaleero ngenda kuwankuwa show yonna eya Tuli bulala concert olunaku lwalyo naye nga njagala okujjukiza video eno asoko jimpere like ate atubere nga tutambulira ddala mu subscribinga bwoba oyagala ebisingawo ku bino byetukuwa njagala okubanga kugamba nti tugenda kubavugamu ka speed naddala omwezi guno ogujja bingi nnyo ebyokya byenjagala obenga otambulira ddala wamu n'okumanya n'okutegeera n'okuyiga mu mbeera n'eyokuwa updates n'obanga omanya ebyo byennyini byoteekwa okubanga omanya WG ankujjukiza gwe mukutu kwe tuli Hands Pro Live mu butereevu tuzze okubanga tukola ebyo byetwasalawo okubanga tukolera ddala obulungi kakati njagala okujjukiza Shabik Properties salutaataka abasangi wali ekawanda balina poloti okuva kakadde kamu kiddamu gwe wenna ayagala poloti abanunu abakulu bazze okubanga ensonga zino naziri bazigattaganya babenga bakuwa ekisingawo so omukulu yaŋŋambye okuva kakadde kamu so okubanga ensonga zino naawe ozikwatamu ate obulamu ne bubanga bukyukira ddala bulungi nnyo alina estate empya okuva ku millions 5 wali ekawanda era offices we ziri okubanga naye still omukoonako ate nabanga atambuza obulamu bulungi nnyo nkujjukiza Haji Mitino ye musomi wa ddwa era naye tutambula naye okulaba nga buli kizibu kyonna kyolina nkwayinza okuba olina ebizibu so Haji Miti oyo musajja wa kabinyi ensonga ezo azimalanga so bamunoonyeeko yayinamba oyawo ku screen naye nga andina omukulu Mr. 256 kyekiriwo kyekiriwo tuzze okubanga tubawo abantu tutandika endoza ne show ya Tuli bulala concert Tuli bulala yo yabadde successful era abaana abo bambi mwebale kubaagala mwebale kwagala ba TikToker nduza kino kigenda kuleeta ba TikToker abalala nabo okuba okwegatta natusosaza abadde nga 10 Mr. 256 yeah nensanga nga ndayiseko backstage eyo era nenjogerako ne Jose Chakala nangamba ekituufaanizi tickets eza ordinary ziwedde okusawa 10 budde bwalagu nendowooza ali okusaaga kubanga atera nnyo okwogera ebintu nga atali serious naye ebiseera ebisinga aba serious lwakuba omuntu alanga atali serious nendowooza nemugamba waayi kati ate ffe abasookerwako tukoze otya ticket nga ziweddewo mangu nangamba ekyamazima abantu bagula nnyo ticket before the show so omuntu yenna yazze after saawa 2 neneetolamu katini awo nembaako ensonga endala zenagenze ngategatte so netuuka ku ssaawa ng'emu 4 nensanga nga abantu b'ordinary tebakyakirizibwa kuyingira ensonga ssente zabadde nga zambuseemuko waggulu ensonga abantu theatre labonita abadde ejjudde ordinary ekivulu baatuuse ne bakirinyisa olw'abantu wabungi abantu nga bangi ngayogezezaako okubanga olaba then awo wennyini ku ssaawa 2 ssaawa 2 ndowooza 2 awe watyo nategeezeddwako nti ne VIP abantu babadde bagezezaako okubanga bajjoja ddala nga nabo tebakyakkirizibwa era waliwo bawonsaba mitaisima obwedda tugezaako okubanga tunyumyanyumyamu nangamba ekyamazima abantu ba Tuli bulala basusse obungi ku kyabadde basuubira kubanga n'abakulu abakolera badde tebakyakola ki n'okimanyi nti ekifo ekyo kibadde tikijjulangako okutuuka ku ekyo ekintu show zonna ezibadde zijja zikolebwawo no show zonna ezibadde zijja zikolebwawo okusinziira ku bantu kale okusinziira ku abo abaana ne show ezibadde zijja zikolebwawo bano abaana bakiraze nti bo bakitadde ku level ya ndala nnyo wanzukira mu 2 awo I think 19 embaseragide soyi maula na ndwe show yabwe yasooka yali awo era bakikubira ddala telefoni abo ne bagoba abantu so abagoya abantu before ssaawa 2 nga tetunamba kwongerayo kulala ebyabaddemu ekyo kitaga ki because bounce oyo eradde njogera naye mukwano gwa isima yangambye nti abasajja bano I think balina kutegeka ku Freedom City naye ndowooza nabo baali tebakisuubira baali tebakisuubira nze naaligambye kati ndowooza kino kigenda okuleetera ba TikToker bonna balina kukola bye bagatta okusinga ebibaawula
ya bakole nnyo ebibagatta okusinga ebibawula ndowooza kijja kuyambako ba TikTok okufuna emirimu baleme batwala nti aba TikTok tebalina kiddako kuba we bati babatwala. So performances wetugenda ku performances anina obuzibu nafunyemu obuzibu n'amataala. I think awa amataala kyabuzeemuko era nga zizimu ku lozi nalabyeko ku kifo ekyo. Then n'ekirala nalabye mu disorganization naddala mu babadde bakwanaganya ensonga abalinga boganizaawe ojjako bali abakulu ne wana abali mugezaako abantu gwetula wali management ya stage management ya kyabuzeemu nanti kyabujja okumbaga tekubula musiiwuufu bwekibeera cause nalabye tables ezimu ezabadde booked ngolede mutuddemu abantu era wemba enzijukira yabadde table yedikenzo akyetagisiza abantu okubagobawo ababe nga bafuna kenzo watula because baade bajjudde nnyo nga batudde n'eno wakategeera ndowooza awo kigenda kudda eri ba manager abasinga betukwasa emirimu mu bivulu ebyo okubanga muteeka puroguramu ezo mu nkola nti omuntu aba akoze kino era tukole bwe tuti tuleme kuteekawo okubagana oba kenzo nategeezebwako nti grenade naye yali alina okubeera ku ne grenade yatuuse okujja nga tewali space nga tewali we bayita tewali wakutuula so show yabambi yabadde successful ne sound eyo teyalabise bulungi boddajjukira kwajjukira Bent Boys we bajjidde ku stage awo abaana bayimba awana wanca sound kyetagisiza seconds nga edakika nga namba nga bali ku stage nenga sound yafudde dda so nakyo ndabanga so ekyagundi ekya sound ujja tujja tubisanga mu shows sound nefa oluusi amataala negakyankana ne tutwalirawo kasita show yajjudde era yakoze bulungi era mwebale okuwagira abaana abo kati then wetugenda kwa performance King Shiba amulabye why nabagambye wano eggulu nabagambye eyo show ya King Shiba ne bawakana mwana bakubye show yayimbye oluyimba lw'oluzungu buli muntu n'agwa wansi mwana yayimbye oluzungu audience nagirabye endinga eguddidda lumu kituufu eyo show nabagambye eggulu eyo show yadde ya King Shiba cause ye show yebadde esooka mu Uganda ennene mwalina bafaani be kituufu bujjo badde bakoma mulaba ku TikTok naye kakati awo kyalaze nti mukyala w'amaanyi mugezako kubanga mulaba awo era ngenda mukubanga mubaba maaso eyo tugende ku performance ya Tom D nga yegayirira Agatha kulanga endowooza nti akabadira kalaka kamutuulamu era ne ku luno show yamutuddemu akabadi bayagadde okakolera ku shate era nekone kanyine kabatuulamu so kwetondera ku stage I think kyadde tekyetaagisa Tom D I think olina okukola nnyo music than okuddamu kituufu naye nga ebyo byonna tubibeerawo mu industry naye kati abo abaana bakyali bato kozi alinako ne sound za mu maaso abo alinako show mu maaso abo tayagala kunyigira bantu show teri mu Uganda teri mu Uganda agenda kubuukamu naye nga tubasabira birungi byokka batereere bavemu obo badi obwo bakola okunoonya content kyetagisa kujja ku shate kusema yakola bubadi kola kufukamira wacha fukamira ki togere ku performance twanalabyekawo Jostede nendalako Nina Rose John Black Livingston n'abalala bangi nnyo abagezaako kubanga baperforminga on the night wobagattagatta kitegeeza nti TikTok erina kyekaseeko ku music industry egattako kinene terina naye egattako kinene era TikTok ne music industry tubyawula bali wamu because abayimbi abasinga kati nga John Black aba TikTokers tubalabye nga bakola kibababeereramu nnyo bakola challenges ate nga baana bangi era abajjidde ku TikTok ennyimba zaabwe kubanga ziwanikibwa ddala waggulu katwogere ku performance ya Tuli Bulala family nga bo kikyoyinza okuba nga ogyogerako omuzannyo gwe bazannye because nalabyemu asooka oguyisemu tulabe nze Tuli Bulala nga we nagirabye bajjayo ekifaananyi ekiraga nti kati nabo bakuze kubanga buli muntu yadde alowooza nti bagenda zanya bujjo bino bitulaba ebya content wa bulijjo n'ekyo kyalaze nti bakati bakuze kuba olaba boogera ku mbeera y'obulamu ne bakola kitegeera so siriimu ne bakola show yabwe yadde ennungi nnyo nga tuyisizaamu ddala ani the best performer wo wali mu kuyimba
mukuyimba on the night. Yeah, of course we can't forget Alien Skin. Alien Skin nagenzo laba gundi ye vibes ze zagwiridde ddala. No zachi chazuviddeko kugwa. Nze ndowooza nti malala kuba Alien ayina amalala ate ne kakati gakyaliwo so aganyoterera simanyi lwaki naye nga tumusabira buladi wafoyo mukama amuteremu obwangu ajja kumala kakane. Alien is a superstar. Malala nze kula endowooza amalala gaba geetaagisaamu. Yes, amalala geetaagisa ne mu kiseera ki olina okuvimbamu mu kiseera ki nakyo kisinziira bangi ababaddeko ne bavaako ne kakati ogambye yaliko kuzina essaawa oba luli emabega yabaddeko ne kuzina essaawa takyaliko bangi nedda seba kimenke kulwange nalabye kozi ya performing eddakiika zabadde nga 6 naye nyini ndowooza yatuuse ku stage nawulira nga takyalina maanyi gayimba lindako si kunkubamu bituli nawe saagala mpozi nga mugaati gwe gwogeza naye ogutaba mugaati tolinawo ngamba yatuuse nga abantu abawa vibe naye nga tebamuka yakubye freestyle teyayimba ennyimba ze nja kukiriziganya naawe akatini just vibe ndoza zakuseemuko vibe zaseemu tukirize abanuupu ndowooza kirina effect gye kikozeewo nga bibaddewo kubanga okumanya nti vibe zasse kubanga wano wennyini eno show yabadde yaba tiktoker abantu abantu be era be bamuleeta akyokka ate nga be bamuzizaayo be bamuzizaayo baana banuupu nup bo tebali ku tiktok so nga tugenze ku performance yaabwe nengera nga bagezaako kubanga bazanya ebintu ebikwatira ddala ku bantu ebintu ebyetaagisa ebya bulijjo balulatinga to the society nti ku mizigo landlord asobola okubanga yeeyagala n'abamu ku bapangisa landlord asobola okufunayo omupangisa n'abanga amugamba nti waayi gwe ngenda kuwa emyezi 5 kasita onzijjamu tujja tubiraba ebya bulijjo so kigezaako okurelatinga ne day life pasitaawo atulengera embaga ya CB ne Patricia bagezaako kukwanga nakyo ekifaananyi bakijjayo bulungi tulaba landlord nti oluvannyuma lw'okwegattagatta ennyo nga tagezezaawo kubanga akuma bulungi obulamu bwe tumulaba nga yafunye siriimu mu buzanyo kitegeeza nti kiba kiraga nti singa omuntu aba yeegasigase unaware aba asobokezaako kubanga afuna obulwadde kubanga kiba kikulu nnyo andowoozaamu nti omuntu yenna anobanga before okwegatta osooka n'okubanga weekubamu ttooki nomanya kyekiddako nti there is life after sex nti akaseera ne bwe kabanga mukwaya akayiseewo ezo eddakiika 2-3 ndowooza buli muntu tujja kukkiriziganya it is not worth because okwekebera anategeezebwako Dr. Farouk nti tekisobola kulwawo nnyo omuntu yeetaaga na ddakiika 2 kumanya status ya munne ddakiika ntini nnyo omuntu okuba nga ategedde status ye lwakuba abamu tebateekayo mutima ogwo ye kasita agamba kino nga ayagala mujjamu talinda kiri amanya gani abamu ku mikwano gyabagezaako kubanga embeera bagigira bwe batyo bangi sigenda bawusanguza naye nga bangi tukkirize naye nga abantu baba balina okwebereramu mu ngeri balina okwebereramu obulwadde gye buli obulwadde buluma mulina okwebereramu bakyali yabadde in fact that was my moment of the night okugezaako creating awareness eyo through skits because sikuzanya buzanya abantu tunyumirwe naye we mubaamu that message ey'amaanyi ndoozaamu nti tuli bulala family bagezezaako okubanga bakikolera ddala Maulana and Rain ne bajja nabo because nabo ye category eyo mwe bali ndoza beba simanyi ba comedian nalabeko ko ba tiktoker abanga babiri nembeera bidde amannya Rasta ne munne yes then Maulana and Rain okugezaako kubanga nabo bazze bambi ne babeerawo bana bonna bakyali abo bakyali tebayinza kwerekerera so nakyo kyabadde era tutwalina omukisa guno okusabira tuli bulala family batuweeyo ka extra concert abantu babuzeemu ekifo kyadde kitono kyadde kinene nekyadde kitono ku bantu okusinziira ku bantu ne tusabe ka extra concert muyinza n'okatwala erugogo obadde ki oyagala badde mu kyalo lugogo gimanyi kale ani wano babadde mu kyalo badde Kampala nze ndoza Freedom City ndoza twandifunyeyo promoter
promoter wamanyi ba promoter muloweze kwa baba basasula nomune bamwayo milioni ne weziba 10 kwa sibanji batono atenga kibakola bakimanyi atenga kireta sente noza kati ekyo kyatulaze no tulaga nti content w'obwerere ujjo tubadde tujja tulaba content w'obwere katuye kiseera tumusasulire because batekamu nnyo creation because sebo okuzanya omuzanyo gwo ne guvayo nayogeddeko ne New York backstage I think na yabadde twabadde ne New York awo no best styler niyo mulala ne MC Fish atwadde twogeramu kawo backstage ne ono Ivory dancer because twabadde awo nga show ngeri mukugwa nibagamba abana bakubye show abantu kitufu bagikulanga okulengera omuntu nga MC Fish abadde webbanga New York naye abadde mu mbudongo nga abigattagatta tebigattulukuka alina akayimba bamulekawo nga mulaba mumuleke naye abantu kitegeeza basiima omuntu yenna eyabaddewo ku lunaku yanyumiddwa abantu abasinga bennalabyeko bonna banyumiddwa n'abasigadde waka banyumiddwa nga balabirako online Wonderboy twabadde tugeza kubanga updates zonna tuzibawa so ndowoozamu nti abakyala beetaagamu respect era ng'omuntu abaali balowooza nizomu ku bantu abeeraliikiriramuko bana nga bataddeyo kosa neŋŋamba skits zino ez'okusimu biralamuko because edit kati temwamu edit omuntu singa akola ensobi ensi yonna ejja kiraba tebabakwekanga naye ate mwabaddemu nnyo nsobi abana balagidde ddala nti basobola n'okugira mukama yababeereddewo ne bakikola era tubeebaza beebale kuba kugatta ku ggwanga Uganda beebale kugatta kusomesa na ggwanga nga tumaliriza oluza ki ekiyinza okuba nga kiddira ku family eno because shows zino nga bwe zibaawo naddala maiden show olengerera ddala nti sometimes bamu biyinza okujjamu ssente kwegira ebyo tebigenda kubulamu era kino ekintu mukama nga si mukama Katonda myezi mitono nnyo oyinza olaba nga baawukanye bagenda sooka kwawukana mu bapromota bamu bagenda bawula bamugambe gwe gundi osobola ekikyo gwe gundi kola ekikyo naye tusabe mukama Katonda kibigane kubeerawo basigale nga bali omuntu omu okujjako nga twagala okuba akatambi tuyinza butakayisaamu shira omwana yagambye bakoze photoshop ebifaananyi byayo ebyo Instagram ne babijjayo ne babigattagatta ne basobola omuframinga ekifaananyi basobola kizanyisa vidiyo kitegeeza nti vidiyo eri yadde natuse n'okugamba ekifo kye babaddemu enkuba ewaabwe yadde etonya wokka kuba nagezi olaba Rickman nga amazzi gakulukuta weegati neŋŋamba eyo ntuyo ya kikaaki neŋŋamba byonna bya mukama naye tusaasire nnyo famire eyo kuba mwami Frank Gashomba bambi simanyi nawe oba oyasuze ekitiibwa kyaweebwa mu nsi okubanga mwana we avayo akola ensasage kwepiica waliwo yangambye mbu teyagira nakugira waki simanya ebyowe bityo simanyi naye nakatambyeko nokalaba kapa kati yakampeereza lwaki yabeera n'obutambi bwesera gongamba kapa kati kapa kati yakampeereza neŋŋamba bannasi iyo n'agamba kyolwo ng'agamba ki yadde ataddemu oluyimba lwe luno olwa is it so nice bwe yadde ataddemu kukatambi oluyimba naye omwana oyo naye nga atanafuna katambi kano enamba weri awo kwetambula kubanga ffe twasalawo kubanga tuba update tetwagala kujja nate twegezeyogeze ate tetuli mu kutambuza buseegu tetuli mu kubutambuza just nti singa oli aba akaagadde nga ayagala okukakasa because omwana ye yagambye embusi ye kati oli kati ayagala okukakasa nyenze mukulaba akatambi ako nalabye nga mwana enamba ezo zitambulako olaba obugambo obwo butambula wansawo inboxing ongambe nti kantulabe tukakasize ddala odde wano oba mwana odde wano mu comment ogambe mbuwa esi yeye Shiragashumba kuba ensi yonna emumanyi abantu tubasiibule abantu mwebali kulaba Wonderboy UG tubagala nnyo mwebali tukkiririzaamu ate nga tukyabawo ebirungi bingi so mweraba manya gange zo Mr 2456 subscribing because tuba tukyetaaga ate atulabike nga tutambuliza addala awamu bwe tutyo bwe tulabise tusobola kusukkawo until next time bye ngenda kuba mbawa
tugenda kavumba olwaleero era nga updates nyingi tugenda kuba tuzibawa era otunava kavumba tugende wa Zex inch 10 birangirangi ali wali Ghetto Youth ali wali Lugogo Grounds ngambiddwako nti His Excellency Bobi Wine y'omu ku bagenyi betu abasuubirwa okubaawo yaso mujje atulabikenga atasobole yonna kakalira yonna gy'oli wano ku Wonder Boy byonna ngenda kubanga tugenda kuba tubikuwa olunaku olwaleero katukome wano for now ate tugenda kubanga tuyongeza nga tugenda kavumba abayimbi bangi nnyo era nga byonna ngenda kuba mbikutuusako olunaku olwaleero bwetyo tulabise until next time, bye bye. You mean a lot to me. Osana Burami Grammy Academy. Kuanga influ. Ha! The way you move like an influence, someone influ. Ha! Body yashi be a influencer, kuwa influ. Ha! The way you move like an influence, someone influ. Hey! Body yashi. The way you look me. Hey, entunula you wanna nyamu me. If you body touch me, kuwaka wonero kama yo battery. Kana fuka iri, kubeki tupu sinonya company. Siria na shikeri, pomero libara watermeloni. Kuwanga influ. Ha, the way you move like an influencer, man influ. Boy, body nyasi ya influencer, kuwa influ. Hey, the way you move like an influencer, man influ. Bano nabagamba lumu balinda bagwa ku stage balowooza namba ya boda kati banda bakuba muziki gwa ku stage baheta ne besos gezerwa polina memu ekyo tekikyuka nga sati ya balamu nekumye nateekako kondomu olweno gemu gwe yute gikube une ni Maria gikube une bajekwe gikube une oyo It's a long distance love for kulingirizanga chinga katako. 1, 2. Hey, abakora bakiyo bamumbino tolumya. Take it easy. Banange mwebale kwagala TikTokers. Tuli bulala naye nga muli bulala. VIP kiri kitya. Kati gwongereyo baby. Namasogo pita vya tejo siswala. Tunoliranza tukugana kunduja jiwepo kunyeyuwa ateletane wasa agamena tezibodi ayuka chasi ebalasi ya jipoga mori abatasobola kutenya batuweka Madubara. Let's go. You do wanna mabadi bagera. I do wanna possess a body. I do wanna mabadi bagera. Mommy said yeah baby, you are a baby. You did your baby. Mommy said you did your baby. Yes, said you did your baby. Mommy said see the barber and the senior man's in a pub. Everybody probably the word. I see cola chilla, I see cola in the baby. I see cola yeah. Oh, I think was look serious, it was look serious, it was good. Madubara. Nayenga muri fine. Webaye kujja kuwagira abaana bano. Onkwagala biriye byalagirwa. Omupe. Onkwagala biriye byalagirwa. Omupe. Bali okugero bali beera bagitanga.
bali obutabo bali beera basomera baby yangu wanze sagalo suba fulaiti wanze sagalo suba fulaiti tisipinyweza bambibera nice eyo jogenda bira nice babi abatunuza omukwa some of them are copycat, some of them are copycat. I'm just some way original, some of them are imitate, some of them are imitate, some way original, some of them are copycat, some of them are copycat. Mangolo was a sobola ola can't tell a word. Watch what intimate, or the chimney when you got super was, kanga super was, yeah, don't pull out. I got a fire and me, give me a machine. ayogera mukyala wange nda mujeyo sebo leta mukyala anaye abaana tuba muje wana wizo bula pola baba yako ni mani expressive sizo baba yako nebyo kulya nembijira baby zekamba fuwe flyer kubali no seko leta gwe kwato olisoya nayo ina amalibu bana bwana mubufu ina amalibu leta ni mani ziyaba wande. Thank you so much. Bagi no flyer ngalumu mukomewe mulide mujja kudda mujemra babe boni eboni singalumu ku Friday jja tujabera wano mu Ebo S na kuda